mukama engaleza waggulu amaanyi zikubire waggulu okusinga kawe akasange emikono gyo giri waggulu okusinga gya nayimbawo kubira mukama engaleza amaanyi mwebaze mukama muwe ekitiibwa Mwanyi ambeereddewo nnyo apagidde anangidde ebirango byonna gasiina n'ekikumi kyemuwadde yasalawo okunjagala bw'atyo yeesitudde n'ava eri yonna yonna najja mu mbeera yonna n'agamba kange nebeere omutabani wange. Ladies and gentlemen, Ani, put us together for Pastor Bugingo. Imira kubigerera tumwaniriza bannange. Ina bataza bange bangi mutte mugenda mbegayiridde. Pastor Bugingo, I love you so much. Ebale kujja muzeeyi. Mubaga kasongo zikubire waggulu okusinga kawe akasange emikono gyo giri waggulu okusinga gya nayimbawo kubira mukama engaleza amaanyi mwebaze mukama muwe ekitiibwa mugambe webale Yesu okukumya okuva mu January katono Desemba ate manyi mmalako nga ndi naawe abakimanyi nga munaamalako muzukumire mukama emusse emikono mumubire bwoti mugambe webale taata webale mukama webale mukama twala ekitiibwa n'amatendo webale katonda ffe watukuma mu January n'otuyisaawo taata n'otukuma mu February n'otukuma mu March n'otukuma mu April watukuma mu May n'otukuma mu June n'otukuma mu July watuyisa mu August n'otuyisa mu September watuyisa mu October twaze wano mu November kati tuli mu December zikubire Yesu kubanga tuli mu December okubalabako mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira gospel music mwebale okuwagira Levixon mwebale okwagala Katonda ekintu kyoteekeddwa okukola mu nsi ng'okyali muto kwagala Katonda. Dawudi agamba nti nali muto kati nkuze naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwawo. Kkiriza okulemya Yesu, kkiriza okulemya Mukama. Njagala kwebaza Levixon. Sente eziri wano zizimba ennyumba ennungi. Zeeraga bwerazi nti weeziri. Zizimba ennyumba ennungi. Naye Katonda atuwa obulamu oyinza kumuddiza ki? Weebale kukwata sente zo n'oziteeka mu Yesu. Ate mwebale kuwagira Levixon. Mwebale kwagala Mukama. Mwebale kwagala Katonda. Ekindeese wano ngenda bagambayo ebigambo nga 2-3 mbasabire essaala tumaleko omwaka nga tuwangula. Omulembe gwe tulimu si mulungi nnyo. Twaze wano mu November kati tuli mu December. Olwaleero olunaku lwe tuyingiddemu baluyita 1st December. 1st December baluyita World AIDS Day. Waliwo akimanyi ekyo wanika omukono badde oli aweya. Twebaza Katonda nti December bw'aba atandika ensi ejjukizibwa nti siriimu akyaliwo era ali mu kutta bantu. Olw'ekyo mbakubiriza abavubuka mwekuume obulwadde bwa siriimu.
mwekuuma obulwadde musobole okuwangaala. Mukama yebaziwe. Okuzaalibwa kwa Yesu kutegeeza kuwangaala. Jesus came to give life and life in its abundance. You should not lose life when the Savior is born. Okay? Be sober. That's what the Bible says. Be vigilant. Because your adversary, the devil, is roaring like a lion, searching for one to devour. Sitaani omulabe waffe awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Beegayidde abali wano n'abawuliriza ku mikutu, tobeera nnyama ya Sitaani. Kkiriza Mukama waffe Yesu mu mazaalibwa ge. Tuguddewo na konsati ya njiri, tuli wano ffenna tutegeera. Weekuume beere soba, omaleko omwaka nga Sitaani tasobodde kukulya. Zikubire Mukama mu linnya lya Yesu. Tusobolera ddala okuwangaala bwe tunyweza Mukama. Mwagale Mukama, mwagalane, mukole ebikolwa ebiweesa Mukama ekitiibwa, mubeere mu concert ne mu music aweesa Mukama ekitiibwa. Ekyokubiri kye mbagamba, mugoberere nnyo ekigambo kye bayita amagezi. Bayibuli egamba nti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Ng'abaana abato, ng'abavubuka, ng'abali mu middle age, n'abakadde. Beera ne programu yo kebera ebyamagezi ebigirimu. Buli lw'onnyuka olw'eggulo kebera olabe ebyamagezi by'okoze. Ebyamagezi biyamba abalala, ebyamagezi bikukulaakulanya, ebyamagezi bizimba eggwanga, ebyamagezi biweesa Mukama ekitiibwa, ebyamagezi biwangaaza. Tokkiriza kwebaka nga totegedde byamagezi by'okoze mu lunaku. N'ekisembayo, ono Desemba tumalako omwaka, teekera omwaka ogujja. Tutegeregana bulungi? Sizoni bw'eba sizoni, amaanyi agali mu kigambo ky'enjiri gawonye buli mulwadde ali mu kifo kino. Buli lipooti embi ekome wano olwaleero mu linnya lya Yesu. Buli mawulire amabi gakome wano olwaleero mu linnya lya Yesu. Abava mu famire nga buli Desemba famire zibeeramu emitawaana, nga famire zibeeramu ebizibu tubigaana, emitawaana tugigaana. Tulangirira ng'omulokozi bwe yazaalibwa, omwana azaalibwa buli nnyumba ebeeremu ssente, buli nnyumba ebeeremu ebyamagero, buli nnyumba ebeeremu obujulizi, buli nnyumba ebeeremu obulamu. Omukono gwa Katonda gulabikire ku balina embuto, ku bayonsa, ku bawere, ku baana baffe abawummuze, ku bazadde, ku bakadde. Mukono gwa Mukama gubere ku ggwanga lino. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Nga tulangirira nti bonna Sitaani babadde ataddeko akabonero, nga babadde bakufiira mu Desemba, tibakyafudde ate bagenda kuwangaala. Ng'omusaayi gwa Yesu bwe gwasiigibwa ku miryango gy'abaana ba Isirayiri, malayika ow'okufa ewaabwe n'atakyama, kubanga emifubeeto gyabwe gyali gisiigiddwako omusaayi gwa Yesu. Naye kaakati nnangirira nti omusaayi Yesu gwe yayiwa ogw'omuwendo omungi gubeere ku bwenyi bw'abavubuka, abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, eminyeeto. Katonda abateekeko omusaayi gwe, abakyala n'abaami n'abakadde. Malayika w'okufa tabasembereranga. Naye malayika aleeta ebyamagero ayingire mu buli nnyumba. Kapita abadde omutono yeeyongereko, midiyamu kapito yeeyongereko. Buli akutte mu ssente zo n'owagira Levixon n'owagira enjiri, Katonda akuddizeewo emirundi obutabalika, akuddizeewo ekikatiddwa, akuddizeewo ekisuukundiddwa, akuddizeewo ekyomuyiika. Ogenda okumaliriza omwaka
ng'otunula ku akawunti yo nga Mukama akusanyusiza, ng'otunula mu bizinesi yo nga Mukama agyongeddeko. Bwe tuyingira 2025 akasente akagenda okukolebwa mu Desemba kagulewo branch endala ya bizinesi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabye ebyo byonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nsaba nti nga tuva wano bwe tunaaba tuvaawo buli bamu kye balaga malayika za Mukama ze bakulembere tutuuke bulungi. Sunday service tugende mu makanisa lunaku olusoose mu mwezi gwa Desemba nga lwa Sunday, lunaku olusoose mu mwezi ogumalako omwaka. Katonda yeegulumize atakwatanga ku kyamagero. Desemba ono Katonda akuteeka ekyamagero mu ngalo. Eyali akikutteko naye ng'obadde oludde okwata ekyamagero, Katonda akwongere era akwongere takwerabidde. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nti ffenna abaatandikira omwaka mu maziga tugumalireko mu bujulizi mu linnya lya Yesu. Tugumalireko mu ssanyu. Omwaka gwaffe Mukama agutikke engule. Konsati eno tugiwaddeyo eri Mukama, buli kimu kigende bulungi. Katonda yakutte enkuba n'etatonnya mu kifo kino kutta lukuŋŋaana, era agikwatire ddala, n'ebizibu ebirala abikwatire ddala. Amabanja gonna gaggwewo, Mukama agabirire, yeesigalize ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama akume Isirayiri, Mukama akume Uganda mu linnya lya Yesu. Mukama abape omukisa. Hallelujah. Hallelujah. Tunatanyimba sembayo. Tugende. Blessings come for me. Hey, 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 hey. Blessings come for me. Blessings come for me. Oh, no, no, no. What do you come to music? Mwagale